Ab'ennyumba y'omugenzi Damian Kivumbi ku kyalo Bukoto balumiza RCC w'ekibuga Masaka Hood Hussein okukozesa obuyinza bwe n'agaba ekibanja kyabwe eri abantu bo be bayita ab'Ebukojja. Bano bagamba nti asinze okutabula embeera eno ye Francis Ganya ow'Obukojja eyalemera empapula z'ekibanja kino nga kati yakwatagana ne RCC okutwala ekibanja kyabwe. Lwaki batubba ffe ab'eyika zino entono ennyo nga te bo bali ku mayiro? Bakwatirwe ekisa bamuleko bagaane tubba. Kati bano bawera nti okutwalibwa kw'ekibanja kyabwe kuyinza okuleetawo okuyiwa omusaayi. Akomewo abasaba endagaano yaabwe balaga nti bakibanja nti obaffe tuli battaka. Naffe awo tujja kufuna obumativu naye nga tetunaafuna ndagaano obumativu tetujja bufuna. Era bamulekwa ba Damiano baagala RCC adde ku ttaka atereeza ensonga eno. RCC akomewo ku sayiti ekintu kyaffe akituddize. Lwaki akiwa bali abatamuwadde na ndagaano? Bongeddeko ng'enteekateeka z'okugabanya ekibanja kino bwe zibadde zigenda mu maaso era nga babadde baagala okukozesa ekibanja kino okuggyamu ssente ezinaddabiriza ennyumba y'omugenzi. Tuyinza okuba nga tulina bye twagala okutereeza ebyekyapa ewaka twagala okutereezaawo ffe eyika zino twali tuzeeseewo nga zigenda okukola emirimu egyo. Ye RCC w'ekibuga Masaka Hussein Hudu agamba nti yayingidde mu nsonga zino ng'ab'ennyumba ya Damiano Kivumbi bagobaganya ab'ennyumba ya Henry Walumbi ababadde bakolera ku kibanja kino okumala ebbanga. Okusinziira ku mpapula ze bandaga okuviira ddala mu 73. Kati omuntu akoledde abantu okuva mu myaka gye7 egy'ekinaana oyo ffe tuba tumumanyi nti etteeka limu protectinga mbowa ekibanja. Wabula awakanya ekyokugaba ekibanja kino. Kati RCC ye yagabira abantu abo bakolerewo mu 1973 kubanza sinali sinazaali. Ono agamba nti walina okusooka okubeerawo okukkaanya wakati w'enjuuyi zombi.